no akakiiko ak'ebyokulonda wano mu ggwanga kawanduukululamu na NUP Mathias Walukagga mu lwokaano lw'abavuganya ku kifo ky'omubaka owa Busiro East wakati mu kukkiriziganya n'okwemulugunya okwatwalibwayo omu ku balonzi b'ekitundu kino Lubawa John Kirimiro nti ono obuyigirize bwe tebumugwanyiza kifo kya mubaka wa Palamenti. Entabo ya bino byonna yava ku kiwandiiko Walukagga kye yawaayo mu kakiiko ak'ebyokulonda ekitwalibwa ng'ekyenkanankana n'obuyigirize bwa siniya ey'omukaaga okusangibwa nga kyali kyayitako mu budde we yasunsulirwa okuvuganya. Ezo ensonga ezimu nga ziraga nti bbaluwa gye yateeka ku mpapula ze yali emaze okuggwako nga tekyali valid oba tekyakola. Ensala y'akakiiko ak'ebyokulonda eno yawakanyizibwa abakulu mu kibiina kya NUP era Walukagga n'alaga okujulira mu kkooti ku nsonga eno wakati mu kukalambira nti yakimanyi bulungi nti yasoma. Naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fa abagiissuinga kaakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyayina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. Bw'atyo Walukagga yeekubidde enduulu mu kkooti enkulu ng'ayagala esazeemu ebyasalibwawo akakiiko ak'ebyokulonda ebyo. Walukagga okwekubira okujulira kwe mu kkooti akuyisizza mu bannamateeka be aba MS Nalukoola Advocates and Solicitors, MS Alaka and Company Advocates ne MS Ahamak Advocates. Twali tugiwa ekitiibwa nenga tetukkirizaganya nayo kubanga yali nfu mu mateeka ne mu buliwo. Era nga olunaku olwaleero kye tukoze kwe kujja kuteekayo okwemulugunya kwaffe oba okujulira eri kkooti enkulu High Court nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Walukagga awaabidde akakiiko ak'ebyokulonda olw'okumusazaamu ssaako ne Lubowa John Kirimiro eyateekayo okwemulugunya ku buyigirize bwe. Bannamateeka ba Walukagga bategeezezza nti omuntu waabwe yasazibwamu mu bukyamu olw'empapula ze yateekayo mu kakiiko ze bagamba nti ntuufu era nga bagala kkooti mu bwangu ejjungulule ensalawo y'akakiiko ak'ebyokulonda omuntu waabwe asobole okuteekebwa mu kakonge ak'abavuganya ku kifo kya Busiro East mu kulonda okunaabaawo nga 15 omwezi ogujja omwaka ogwa 2026. Kye tuzze okukola wano mu kkooti kwekubira enduulu n'okujulira kkooti eno esazeemu ensalawo ya Electoral Commission. N'ekyokubiri nti amateeka ga Uganda Constitution etufuga nga etteeka eriri waggulu ne amateeka amalala agagenderako Election Commissions Act, Parliamentary Elections Commission Act, Tertiary Institutions Act ezitondawo amatendekero aga waggulu zonna zigamba nti omuntu okwesimbawo ku bwa Member of Parliament olina okuba nga watuula senior 6 oba ng'olina obuyigirize obwenkano obwa senior 6. Tuleese omusango guno tusobole okugyawo folofoto. Ebyo bya folofoto endere ewunya amalusu yaliwunya eki. Twagala eno kkooti enkulu esalewo eggoye ebyo biggwe. Munnamateeka Elias Nalukoola Luyimbaazi era agamba nti waliwo ekkobaane mu nsonga eno ng'agamba nti ensala y'akakiiko ak'ebyokulonda eraga nga yaliwo omwezi guwedde kyokka n'egifulumya mu mwezi guno. Akakiiko k'ebyokulonda mwewuunyisa nnyo. Temuyinza kola nsala ng'ensalawo ya byakulonda ng'okulonda mukumanyi nti kulina obudde bugere ne mugikola nga 25 ne mugifulumya oggiwa gwe mugiwadde nga wayiseewo ebbanga eryenkaniddeawo temuyinza gifulumya nga 9 ng'obudde buyise. Kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola. Ye Mathias Walukagga ayongedde okukigumiza nga bw'alina ebisaanyizo byonna ebimukkiriza okwesimbawo ku kifo ky'omubaka owa Palamenti. Kubanga nze nina obukakafu nti nasoma bulungi nnyo ate era nkyasoma era ntikkirwa mwaka gujja. So ebyamateeka mbibakwasizza. Ekyange kyadde kyabbawa bukakafu nakutula mu mpapula zange ne balaba nga bayingira mu kintu kye basobola okuwangula. Tebaali kiyingiddemu singa badde balaba nga tekisoboka kuwangulwa. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.